Lero tukuza Sunday ya 32 mu budde obw'omwaka. Sunday ya lero omukama Yesu Kristo muvanjiri atuyigiriza tutya bwe tusaanidde okutoola nga tuddiza omukama, ate ne nnamwandu ayongera otulaga nga tulowooza ku bannaffe tusaanye kutoola kyenkana ki. Mu kuddiza omukama biseera bingi tutoola ku bifisseewo ng'abagagga abali mu vanjiri betuulira Yesu bayogerako baatoola ku bifikkidde ne baddiza omukama, naye ng'omukama addamu okutuyita nti ffe bwe tuba baakuwaayo ekirabo kyaffe eri omukama tusaanidde tutoole ekyo kyonna kye tulina. Mu kutoola kuno eno nzijukira lunaku lumu bwe twali mu ssomero nga tuyiga batuyigiriza amazina amaganda. Amazina amaganda nga olina okugazina nga okozesa amaanyi ate n'obumanyirivu, nti olina engeri gy'olina otambuzaamu ebigere, engeri gy'olina okunyeenyaamu ekiwato, bwe batyo osobole okuggyayo amazina amaganda. Era nzijukira ennaku ezaasooka twali bangi abaagala okuyiga, ennaku ezaddako kibooko neevaayo nga omuyigiriza akuba kibooko gamba nyeenya nnyo, yongeramu amaanyi, n'amaanyi go gonna gwokyabulamu gwe yongeramu, nga bwatyo bw'agamba. Era abamu ne bagenda nga bavaamu bangi awo bwe twakoma. Naye olunaku olwasinga otusesa mwalimu omwana omu yali muzinyi mulungi, era bwe yali atandika amazina amaganda ng'agira yali amuyigiriza n'amukuba kibooko n'amugamba nakugambye kozesa amaanyi go, zina ng'olaga nti kyoliko okyagala, nti otaddemu kyonna. N'amukuba kibooko, omwana ono n'atandika okukaaba, naye mu kukaaba n'atandika okuzina. Ayigiriza n'amugamba nti byonna obikoze bulungi, naye yongeramu oweeyo kyonna ekikulimu, njagala ndabe ng'oseka, njagala ndabe ng'otaddeko essanyu. Ffenna abaali awo muli ne twebuuza, omwana ono azinye bulungi naye ate akaaba, ayinza kuggyawa essanyu, ayinza okuggyawa akamwenyumwenyu asobole okuzina nga bwe bamuyigiriza. Twagenda olaba omwana okutya okumukuba yateekako simayiri, amaziga tugalaba naye ng'ataddeko simayiri, era nga amazina agatambuza bulungi. Ffenna abaaliwo ne tulaba omuntu amanya amazina amaganda nga mazima ddala yasinze wonna, yawaayo ekyo ekyali kisigadde. Newankubadde mu nnaku nti yalina obulumi obwa kibooko eyali esoose, naye okugattako essanyu yawaayo ekyali kisigadde. Omukama evanjiri ya leero era n'essomo lyayongera okutuwa. Bwe tutunuulira nnamwandu mu vanjiri ne nnamwandu mu ssomo erisoose, baawaayo kyonna kye balina ne baddiza. Ffe ensangi zino bwe tutunuulira bannamwandu tetuyinza kutegeera kuwaayo kwa nnabaki na kwerekereza abakyala bano ababiri kwe baakola, kubanga ku mulembe gwaffe bannamwandu bangi balina ebyobugagga bisinga n'abo abatali bannamwandu. Bannamwandu bangi balina ebintu nga mazima ddala tebanoonya, era bwe tubatunuulira bangi tugamba oyo yeesiimye, baamutegekera, baakola entegeka. Naye bannamwandu mu Bayisirayiri baabeeranga nti mu Bayisirayiri omukyala yenna oba oli nnamwandu oba tuli nnamwandu nga tosobola kujja mu bantu bangi okuggyako ng'oliko mwannyoko oba ng'olina omwami wo. Ate ekirala omukyala nga tosobola kukola mulimu, abaami be baliwo okubakolerera.
mu kubakolerera n'okutyo nga tetukusuubidde kusanga ng'oli wekka, tetukusuubidde kunoonya mmere. Kyokka ate bannamwandu bannaabwe abaagalwa nga Omukama amaze okubayita baabeerangawo ku kisa ky'abatabani baabwe, ku kisa ky'ab'eŋŋanda zaabwe, nti bano abaakolanga baabawanga ne babayamba. Bwe batyo nga nnamwandu konna k'oba ofunye mu maanyi go tolina w'ogenda kujja wantu walala. Twawule bannamwandu tebaali basabiriza, tebaabeeranga ku makubo nga basabiriza, naye baabeerangawo nga balindirira okuva mu kisa kyabo ababeera babadduukiridde, naddala ab'eŋŋanda zaabwe. Nnamwandu ono gwe tuwulira mu Vvanjiri bw'atyo kye yalina koyini 2, ebinusu 2 ebisingayo obutini. Mu Uganda tuyinza okugamba ebinusu ebya siringi 5 agatakyalabika, ne maduuka agamu bazikugobya, ne mu banka ezimu tebamala gazikkiriza. Ennusu esingayo obutini ey'ennusu 5, ye yalina 2, yali asobola okuwaayo emu n'asigaza endala, naye yaziwaayo zonna. Ate Omukama ng'amutunulidde n'abya ddala nga ono kye yalina okufunako ekyokulya ekyokumubeezaawo ng'akiwaddeyo, n'akiwa Omukama. Era Omukama atunuulira emitima gyaffe mu bonna abaawali, n'agamba nnamwandu oyo awaddeyo okusinga abalala bonna, kubanga bonna abasigadde batodde ku bifikidde, batodde ku nfisi, naye ye awaddeyo ky'abadde alina okubeera omulamu. Ne nnamwandu nno bwe tuwulira mu ssomo erisooka, naye era essomo lye limu nti obudde obw'ekyeya bwali bugudde okumala akabanga, nga mu nju asigazzaamu obuta. Wantuyinza okugamba eŋŋano egenda okukola omugaati n'omuzigo nga gugenda kukola akagaati kamu akalye afe. Naye laba omulanzi wa Katonda bw'ajja n'amugamba tugende ompeeyo omugaati, n'amugamba tewali mugaati, tewali, kubanga twalidde ekiro ne guggwawo. Ekisigaddemu obuta oba eŋŋano egenda okukola akagaati aka n'omuzigo ogugenda otegeka akagaati kano, tumale okubirya nze ne mutabani wa tufe. Omulanzi n'amugamba gwempa, bw'onampa Omukama tagenda kkaliza butaabwo, tagenda kkaliza ŋŋanoyo, tagenda kkaliza kasumbi muva buta. N'omuzigo Omukama tagenda kuguyibwa, tegujja kuggwaawo. Togenda tukakadde nga toyina, mpa ekisigaddewo, bw'onaamala okumpa gwe ne mutabani wo mulye. Evvanjiri n'essomo erisooka bwe bityo ne biddamu tutunuuliza bwe tuba baakuwaayo eri Katonda okusanyusa Katonda, tulina okuwa ekyo ekisemberayo ddala, tulina okuwa ekyo kye twandyesigamieko okusigala nga tuli balamu. Biseera bingi twagala Omukama asiime ebitambiro bye tumuwa, twagala Omukama addemu essaala zaffe, twagala Omukama ffeffe nnyini atusiime. Bw'atyo Omukama olwaleero atuyigiriza tuweeyo kyonna ekyo kye twandigee nti kino kyekimpa obulamu, kino kyekisigalidde mu bulamu bwange, tukiwe Omukama. Ate ye Omukama ajja kutusiima ate atuddizeewo. Evvanjiri nno n'essomo ne tuwa ebyokulabirako 2. Okusookera ddala tunaddiza ki Omukama olw'ebirungi by'atuwa, okuggyako okumwewa ffeffe nnyini, okumwewa ffeffenna, okumuwa obulamu bwaffe, n'okumuwa byonna by'aba atuwadde bye tuba tuddiza Omukama obutalekaayo kantu. Ate ekyokubiri, bwe tuba baakuddiza tuddize nga tetufuddeeyo ku ki kye tulina. Omukazi ono gwe tuwulira mu Vvanjiri teyawaayo nti yawaayo birabo nga tuwaayo mu mmisa, naye waabeerangawo akabbo, waabangawo ewaterekerwa ssente ez'okuyamba abanaku. Omukyalo ono bw'atoola okuwaayo tawaayo kuba abadde azze kwegayirira, naye awaayo asobole okuyamba abalala. Tunuulira nnamwandu eyandibadde asaba okuyambibwa, atoola kyasigaliza mu bulamu okuyamba abalala.
abasajja abamu naddala aboogezi betumanyinga motivational speakers bagamba tuweeyo oba teri mwavu nnyo atasobola kuwaayo. Bwe tutyo omukyalo ono atusoomooza twetunuulire newankubadde tuwulira nga tetuyina naye tuyina kye tusobola okuwaayo. Oluusi bigambo, oluusi bikolwa kuyamba buyambi muntu, oluusi okutoola ku Mukama byatuwadde ne tuyamba abalala. Olwaleero essomo eryokubiri liddamu tutunuuliza Kristo. Ffe abakuŋŋaana buli Sande ekitwawula ku bantu abalala tuli ba Kristo, tuli bagoberezi ba Kristo. Ate gwe tugoberera mutukuvu talinga abalala bonna, era tuli bagumu nti ye mu maaso ga Katonda yayingira omulundi gumu, era akadde konna bwe tumwegayirira essaala zaffe zigenda butereevu, kubanga mu kitukuvu ng'amaze okuwaayo ekitambiro olw'ebibi byaffe yayingira mu kitukuvu, yayingira mu ggulu ali wamu ne Katonda okutwanjulira essaala zaffe zonna bulijjo. Ate nga okukomawo kwe tekugenda kukomawo lwa bibi byaffe, naye akomawo okutulokola. Bulijjo mu kitambiro kya Misa tusaba, buli ssaala tugiwunzika, buli kwegayya tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe awangaala n'alamula awamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Kino kukkaatiriza kye tuwulidde mu ssomo eryokubiri nti Kristo yayingira mu kitukuvu ewali Katonda omulamba, yayingira mu maaso ga Katonda emirembe n'emirembe. Ate ffe abamusaba nga tumusaba nti ssebo bwe yatuuka mu kitukuvu naffe essaala zaffe zitwanjulire, tuyambe bye tusaba tubifune. Bwetyo nno Mukama olwalira addamu era okutuyita ffe abagamba nti tugoberera Kristo tumunywerereko kubanga ye yatuuka, ate naffe ajja tutuusa mu kwesiima okwo okw'olubeerera. Kyokka ate ku birungi Omukama byatuwa naffe n'atusaba tuddize abo abatayina, ate n'Omukama tumuddize nga tetutoola ku nfissi ze tufunye mu bulamu bwaffe. Omukama abeere nammwe. Nina